Kati ku nsonga ya Congo n'olukiiko lwatudde nga lwegattiddemu amawanga ga Sadaka ne aga East Africa, nze ku ludda olwange sirulabyemu bibala, era ndabanga abateereddewo Museveni ne Kagame omukisa ogw'okwongera okwegazanyiza mu ggwanga eryo erya Congo, olw'ensonga nti abakulembeze abalubaddemu majority bonna bakkiririza nnyo mu bukulembeze oba mu nfuga ey'obwa dikiteeta, ate nga menta baabwe kubalabira ebyobufuzi bajja basinga okwebuuza ku byobufuzi byabwe era beebuuza nnyo ku Yoweri Kaguta Museveni. Kati nga kizibu nnyo okuteesa ebintu ebinaanyigiriza Museveni, naye mu nkola ey'ebyobufuzi oba mu ngeri gye baateesezaamu ndaba emikisa gyonna giri ku sayidi ya Museveni. Abakulembeze bano ababiri abaleese obutabanguko mu ggwanga lino oba mu kitundu kino be basinze okuwangaala ku bukulembeze emyaka emingi, ate nga be basinze okwonoona, ate nga bakyagenda mu maaso n'okwonoona. Naye ate olukiiko lwatudde nze ndabanga olwabawadde omukisa, olw'ensonga tebalagidde amakubo gagulwewo, ebisaawe bigulwewo, emyalo n'ebibuga babite batandika okukola. Kati bwe kiba nga abayeekera babadde bawamba ebitundu ebyo, kaakati ani agenda okuba nga ali mu in charge oba ali mu control y'ebibuga ebyo? Kubanga bw'ogamba okugulawo ekisaawe, immigration egenda kubeera yaani oba borders, kubanga ekitundu kino kye boogerako kati kyegase ku Uganda ne Rwanda, ate be basinze okuba nga balina omutawana. Kati bw'ogamba nti oguliddewo baani? Era ani agenda okontrolinga border ezo? Ani agenda okontrolinga ekibuga kya Goma? Ani agenda okontrolinga airport in terms mulimo okusolooza emisolo n'ebirala bingi ebitambulirwako? Kati gavumenti ekiragiro kyagenze waani? Kubanga singa bagambye nti abaawamba ekibuga bakiveemu, bakidize gavumenti ya Congo, kibadde kikola amakulu, naye bagamba nti tuguddewo obuguzi makubo. Kati tusigala twebuuza ani agenda okusigala in charge, gavumenti ya Congo oba abayeekera? Kubanga tulabye ekibuga kino kiflashinga, oba boda zaakyo oba North Kivu egatta ku Uganda egatta ku Rwanda. Kakati ate Rwanda ne Uganda be baseketerera eggwanga eryo, ate era be bayamba abayeekera okuba nti bawamba ekitundu ekyo. Kati ate bwebanga bakirina abayeekera, then ani agenda okuba nga ali mu control? Tugamba tetuganye baguddewo, naye bagulidde ani aggulawo? Gavumenti ya Congo egenda okugulawo oba abayeekera? Kati ani agenda okusigala nga akontrolinga eggwanga eryo mu byokwerinda, mu byamateeka, mu by'okusolooza emisolo n'ebiringa ebyo? Ekyo ekibuuzo nakyo kiri awo. Ensonga ey'okubiri, bagambye nti amagye agali e Congo nga tegaayitibwa gavumenti yaayo oba nga tegaweebwa lukusa gavumenti yaayo gaveeyo mbagirawo owatali bukwakkulizo. Kakati Kagame amaze ebbanga lyonna nga yeegaana nti talina magye Congo, era n'atunyonnyola bulungi nti n'abayeekera abali aboogerwako aba M23 baava Uganda gye beekungira, era yina agamba nti abaali ewuwe babagyako n'emmundu ne bazitiza gavumenti ya Congo. Kati iwe babanga agamba talinaayo magye galiyo, ng'ate n'olukiiko luno lwatudde okuleka okugamba nti abalinayo amagye nga si mayite mu ggwanga eryo bagaggyeyo, naye ng'ate be bagamba bo bageegaana. Kati olwo kigenda kutambula kitya? Okuggyako nga babadde bataddewo embeera egamba nti Rwanda gyayo amagyeko, tulaba nti olinayo amagye wano, gakola kino na mu Congo, tegaayitibwa. Kakati awo situmanyi yagaana nti talina magye agenda kikola atya okugaggyayo, ate nga ye abadde alwana nnyo agakuumireyo gasobole okumuwa kyayagala era kyabadde yagyayo Congo. Kati Rwanda bwetyo bweyimiridde, ye eri mu kwegaana, naye ate bano bagamba nti abalinayo amagye nga tegaayitibwa. Kati ono obanga agalinayo nga tegaayitibwa naye nga abadde ageegaana, automatically talina kyagenda kukola, era agenda kusigala nga bw'abadde asirike era asigale ku dinaayo. Kati bodda ku sayidi ya Uganda, Uganda erina endagaano ne Congo gye bakaanyaako nti UPDF etwale amagye gaayo e Congo ekolere ebikwekweto eby'okufeffetta, bo kye bagamba nti waliyo abayeekera ba ADF abatigomya Uganda. Kaakati endagaano weeri, kati kitegeeza nti tosobola kwawula magye ga Uganda nti si mayite kuba endagaano gye mwakola. Kati ge batayise ne bwe gabayise ge galiwa, abo batosobola kugaawula. Kati gano gali omu bumenyi bw'amateeka ate gano gali omutuufu, kuba mulina endagaano eyakkiriza amagye ga Uganda okusaalimbira mu ggwanga lya Congo. Ensonga ey'okubiri, Uganda erina endagaano ne Congo okukola enguudo mu bitundu byayo, era ssente za Uganda zibbiddwa nnyingi nnyo nga zitwalibwa e Congo. Kaakati ekyo kyo kigenda kulamulwa kitya? Kubanga ojja kusanga abantu nga bamagye
era nga bali mu mbeera ya kiyeekera naye nga ate bataddeko oba nga benyigidde emirimu egya bulijjo egya contract ezo ze basalawo okukola naye ng'ekyamazima si bantu ba bulijjo naye nga magye. Ekyo simanyi Congo bwegenda kukyawula, simanyi, kubanga endagaano nayo weeri awo nti basalawo bakole enguudo ezo basobole okutebenkeza ebyobusuubuzi mu kitundu ekyo era ne bakkiriziganya. Kati awo Uganda ekyalina emikisa mingi nnyo okuba nti tesobola kujja amagye gayo Congo kujjako nga endagaano esaziddwamu nga gavumenti ya Congo evudde n'esazaamu endagaano ejja kuba ne Uganda. Era kijja kuba kyanguwa nnyo nti amagye Rwanda bwe balina okukanya ne Uganda, amagye gajja kutambula nga gave e Rwanda gajja Uganda era geefuule ng'amagye ga UPDF era gayingire Congo. Bwe ganatuuka e Congo olwo geeyawulemu batandika okukola bye balina okukola. Kati obuzibu bw'amaanyi endagaano eno sigiraba mu makulu gonna okujjako ndaba nti yayongedde okutebenkeza Museveni naye Kagame ate okwongera okubukala second phase mu ggwanga lya Congo. Ekirala bano abakulembeze bonna abatudde mu nkiiko zino abasinga obungi naddala aba East Africa bonna menta waabwe yeyo Kaguta Museveni. Kati awo situmanyi siniya waabwe bwe batuka kumuvaamu ng'ate n'okubeera ku gavumenti ze balimu ebiseera ebisinga obungi alina contribution mu gavumenti ezo. Tulaba ya Sudaani, tulaba Somalia, tulaba Kenya, Rwanda yennyini, Burundi, Tanzania tuli mu kagwa East Africa. Kati biba bitontabala nga ndanga siri kutabaala ate contract Tanzania zene ne Uganda nene ko kuba mulimu ne contract ez'okubba amafuta ga Uganda zonna ziyita Tanzania yezigwira. Bw'otunuulira Mnangagwa naye dikiteta awedde emirimu gavumenti yaabwe yagwa ne babunyabunya ensi yaabwe kuva ku mwami omugenzi Robert Mugabe ono yali vice president we namuddira Mbigere. Zimbabwe tetererangako ne currency yaabwe yavaawo kati yeegwanga eri kati bakozesa dola. Eyandibaddemu ng'Ow'Enkizo ye president ono ye Kayinde wa Zambia ye president eyalondebwa mu ngeri ey'okuba nti yakozesa naye yava bajjawo embeera ya dictatorship yekka ye mukulembeze kugamba nti yandibadde yeetengeredde mu nsonga eyo naye abasigadde bonna tebeetengeredde. Kakati betulaba nga amawanga agamu agasadaka ate gasse mu lukiiko luno tetumanyi ate South Africa kubanga ate erida waago ku nsonga ezakituuseeko yo conclusion egenda kuleeta kubanga ate yakulaze nti ddala kituufu Rwanda erinayo amagye mu Congo era agamenya amateeka agatta n'abantu oba abakumaddembe ba South Africa. Kakati awo bigenda tusobera nnyo okusobola okufuna ekituufu ku nsonga eno nti bano balinga abakakanyiza okakanya embeera n'okulekera abayeekera okwongera okwetaaya mu ggwanga. Naye tujjukire ebbanga lirina balamala nga beetaaya baba bongera kwenyweza mu bitundu ebyo n'okuba nti bajja biwandira ddala bisigalenga gavumenti ya Congo esanga obuzibu okuggyako wanaabawo omukisa nti nga UN yeyingidde mu nsonga eno butereevu aho ojja kubawo ekikyuka naye mu mbeera efaana bw'eti ensonga eno baagikubidde nga bongera mukisa Kagame na Yoweri Kaguta Museveni. Mukama abampeera omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okuva nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.